okuvira ddala mu mwaka gwa 1975 ne tujja mu mwaka gwa 1980 ne tujja mu mwaka gwa 1985 ne tujja mu 1990 ne tuyingira 2000 tutuno tuli mu 2025 engeri Museveni gy'azaakolamu ebintu bye amazima gali nti sirabawo ngeri yonna Christopher Damulira Museveni bwayinza kukulekawo ng'amaze okukozesa okutirimbula bannayuganda ng'amaze okukozesa nga kondomu akusuddaawo agenda kukutta wabula bwana batakoledde kisa n'akutta kati bwana batakoledde kisa n'akutta ng'amaze okukozesa amazima gali nti ojja tuuka ekiseera weesabira okufa ojja tuuka ekiseera olabe ng'obulamu kye kibonereze kikyasinzeeyo okusinga okufa mu lutalo lwaleeta gavumenti ya Museveni mu buyinza Andrew Takome Kayiira yali alina ekibinja ky'amagye kyakulembera ekyali kimanyiddwa nga UFM Uganda Freedom Movement ne yeegatta ku Museveni ne balwana ne basuula gavumenti y'Obote ne bajja mu buyinza Museveni olwayingira mu buyinza omwaka gwa 1987 Museveni n'atta Andrew Takome Kayiira ng'akozesa Paulo Rutagambwa Kagame James Kazini Lieutenant Kano Kasirye Gwanga Lieutenant Kano Moses Nyanzi Jim Muhwezi na Humphrey Babuchika era the Scotland Yard report eraga nti no Paulo Kagame ne Jim Muhwezi be bamu ku baali ba architect y'okutta omukulu Andrew Takome Kayiira under the orders of Yoweri Kaguta Museveni mu 1990 eyali commander wa Rwanda Patriotic Army era nga yali former Minister of State for Defense Major General Fred Rwigema yattibwa ono yakubibwa amasasi Major Peter Bayingana ku biragiro bya Museveni kuno nga kwotadde ne Major Chris Bunyenyezi mu mwaka gwennyini Rwigema gwafiiramu 1990 General Musali Musale wansi y'ebiragiro bya Museveni ne bakozesa musajja waabwe Chris Bunyenyezi ne batta Peter Bayingana amala okutta Peter Bayingana mu mwaka gwennyini General Sali Musale n'ayita Chris Bunyenyezi ku faamu naye n'amutirimbulira eyo ngezaako kulaga butya Museveni wazza akozesaamu abantu ab'enjawulo ate n'amala nabo bennyini n'abajjawo nga covering traces ze Transongono Guy taleka bujulizi mu mwaka ogwo gwennyini ogwa 1990 mwafiiramu n'omwami omulala yali amanyiddwa nga Chris Mboyinjana ono yali general manager wa Uganda Airlines olw'okuba Museveni yali amaze okubba ssente mu Uganda Airlines ng'era bwakola bulijjo era ogwo gwennyini omwaka Chris Mboyinjana n'aweebwa obutwa mu London n'afa Lieutenant Kano Jet Mwebaze y'omu ku basirikale ba UPDF abakulemberamu okulumba eggwanga lya Democratic Republic of Congo ne bawamba abantu ne batta abantu ne babba ebyobugagga bya Congo kyava agezaako okubuuza bakama be nga tutirimbula abantu bangi ate nga si emission yatuleeta Salimu Sale yamuteeka empafu mu kyenyi era famire ya Jet Mwebaze babaweeza mutabani waabwe nga ali mu coffin nsiiringe tebabakkiriza dolaba ku mulambo ensonga za Jet Mwebaze zavirako ne Kazini okufa lwansonga yali naye yeebuuza ebibuuzo ku nfa ya Jet Mwebaze kati gwe Damulira osinzidde okola olowooza okola babikola akola dda ssebo naye naawe